Wayo. Malaika. Omubwati. Eby'omuyimbi Fikfa Maker kw'ossa ne Spice Diana byeyongedde okubeera nga bikyakwata vibe bannange. This is real love, I don't know. Naye simanyi naawe kyolaba eside eyo. Spice Diana kw'ossa ate ne Fikfa Maker beekoze ebintu ngenda kubeera nga mbikulagako mu maaso awo. Wabula nga ye Shiba Kalungi avuddeyo wuno abadde ku behind the scene wali mu video shoot, ate nga Irene Namubiru ayimbyemu oluyimba lw'omugenzi Moze Radio. Wabula kansooke munange ate nkutegeeze nti Spice Diana kw'ossa ate ne Fikfa Maker munnange bikyeyongedde okubeera nga bikwata wansi ne waggulu okuva ku lugambo olubadde lutambula munange ate ku media. Fikfa Maker ali mu kudetinga Spice Diana, ki ekigenda mu maaso kwegamba bafaanizi baabwe bali mu kwebuuza ki ekigenda mu maaso okusinziira ku butambi obw'enjawulo obugenze mu maaso nga butambula. Jjukira nti nno mwana mulenzi ono Fikfa Maker abadde bambi nga yakafiirwako maama we, naye Spice Diana amubeereddewo nnyo. Wayo. Malaika. Omubwati. Abalala simanyi mwe kye muli. Omulabi. Kayimba bakayimbira nze. Nze maanyi nze kennyini. So guys, check out Fikit's song Bakaita Malaika. Mujja kumanya omukwano kyeki. He talks about love in this song and he talks about me. Basically me. Me. Kw'ossa n'ako akatambi nako katuleedinze nnyo ku mukutu ogwa TikTok. Bannange babadde happy nnyo nga boogezako okulaba nga bambadde nga batemagana nga boogezako munange ate okulaba akatambi ako. Nkugambye kabadde kakute vibe. Wabula nga tweyongeddeyo ku mukyala Shiba yabadde ku behind the scene ey'oluyimba luno olupya Dance for the Lord. Shiba ebiseera ebisinga nti nno wabanga ali mu kushootinga video era naye afuuka dayirekita n'asobola okudayirekitinga ekintu ekigenda okuvaayo mu video. But of course you can be playing. I know you know what I'm saying. But when the bisa sabula sabula fetwagala abantu bakwata obwo usabula Please, for me, even when I was recording, I was already saying that with such you're cheating. But of course you can be playing. I know you know what I'm saying. But when the bisa sabula sabula fetwagala abantu bakwata obwo usabula Please, for me, even when I was recording, I was already saying that with such you're cheating. Jjukira nti nno bali bashootinga luyimba luno, nkutegeezezza nti nno Dance for the Lord kw'ossa ne mwana mulenzi nno mwerabidde n'erinnya bambi. Naye bwe kiti munange ate bwe kitambudde mu katambi ako. Wabula nga nkwongeddeyoko Irene Namubiru avuddeyoko mu katambi wali bambi n'alaga omukwano gw'alina ku luyimba lw'omugenzi Moze Radio, n'asooka n'aluyimbamu kaawo. Akatambi kano ndabye nga kabadde kakutte wansi ne waggulu wali ku mukutu ogwa TikTok. Mu lukalala lw'abakwegomba zuwena ndinambe mukanda ly'omutima gwange guli munambe
I miss you. You should find some time to talk it anga. Inekomera musibide temuli kalunjinaka. Wanna be your baby. Cool down, my lady. Wanna be your lady. Cool down. Hey, 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 hey. Tunapendeza sana sana. Zuena, sana sana. Zuena. Zuena. Yoyo nno omuyimbi munangate Irene Namubiru n'oluyimba lw'omugezi omunangate Moze Radio. Era nga bw'olabye eshayidi awo. So wenti munangate bwenkoze kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna obiturekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba efaayo.